awadi wina nze na awadi ya Afrika yonna enyimba 2 zokka jajamba wadde nnya neyanziza kale aha sabula tugende sa etofaimu tugere maaso basobole banyabo kamala okubabuuzaako soko babuuzaako senga kulanama njala jumba omubwati era njagala mbeyanjulire nti nsibukira ddala okuva eri ewa bakama bange mukamuta tuli akadongo kamu mukama waffe DJ kikofiira tuva mukamuta emubweti kadongo kamu yevaamu abayimbi bonna ababandi abaki abalegi kakatusabule ebbere teka kyabuuza byayimba ki sabula soko lindeko mbabulire mama okyalina olulala soko lindeko basebo ne banyabo njagala kubeyanjulira nze Jumba Lubowa aligaweesa Saabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono awadi wina nze naleesa awadi okuva mu Hollywood mu California mu America oluyimba luyitibwa Stress fenna tugenda kuzina Stress mu Uganda ndowooza nze ne Paulo Kafeero genda ku kitimba olabe basabo ne banyaba basamize naleesa awadi yammwe mukulu mulangira ajajja Lugayaavu naleesa awadi yammwe muleke kuzanya awadi weeri tugenda kikuba bamulindwa vumbi abo be bakola ki kati abaana bano be bazinasamira Lubaale wasamira oyagala Lubaale kati njagala tukirage stage yonna tugicyankalanya asamira Lubaale akola ki asula akola sente tuziretere mulindwa kale samira
tosula kola twagala kutuula nagamana ng'atuyimbire oluyimba lumu mama batogamba otya enda muwogo abaana bano bamaludduzi enda muwogo obasiibule ne stress tugende enda muwogo batuwadde mulindwa nagamanage kukwebaza kubye enda muwogo yo gyeri Fikisoni sabula tugende sabula mugenda kuzina ne mama enda muwogo mugenda bikola basabo ne banyabe engalo za Ntebe Culture Troupe enyimba zonna ze nayimba kino kye kibiina ekibikola ate tekikomana ku ekyo n'okumpola ne kimpola mwebale mubeere bakabi mwebereremu timutwayo sabula tugende mubiwulidde tulindeko kakati tuyimbisibule ne stress njagala okulaba engalo z'abaana bano Ntebe Culture Troupe bw'oba olina omukolo Ntebe Culture Troupe gireete mulindwa nagamanage mulekerawo mukozeseza obwerere kati atususse yeserebu waffe aliko mu Uganda kati yeserebu aliko engalo za mulindwa kakati oluyimba olwo lwe lwawangula awaadi ngenda lubayimbirako kitundu eddiiro nsobole okulireka naye nga situnaluteekako kansooke neebaze engalo za Zubairi TV management ya Zubairi TV mwebale kututegekera mulindwa nagamanage
mwebale nnyo mwana omuwala balongo n'omwami mwebale nnyo okututegekera ekivulu kino. Kabona Kasiko Mutaasa mumwebaze ye yatandika ensonga eno. Mwebaze abasawo b'ekinansi mwena mu ggwanga. Muddeeyo amayembe gabawe, muddeeyo olubaala abawe, muddeeyo Ssabamala abawe, muddeeyo buli omu nga bw'asabye jjajja amuwe omukisa tuli musaabala. Ate kambabuulire akalowoozo ka Mulindwa Nagamanage mukamanyi. Basebo ne banyabo nze ndi mu ndongo ate ndi Ssaabakabona. Twegatte tubeere bumu tumaamire eggwanga lino. Yewaawo kaakati sabula stress olwo lwabikola dda lwawangula. Genda ku YouTube ojja kulaba. Omwoyo gwa kuba ogutafa, omwoyo gwa kuba ogutafa. Kaakati basebo ne banyabo banaye kambaleke Jento Mulindwa Nagamanage atwale. Basebo ne banyabo ono ye MC Thaddeus Katumba. Mubadde muwulira yakola obulango bwaffe ng'abasamize. Ono ye MC Thaddeus Katumba akikuba n'akigala. Tuyina MC waffe ajaja jangu wano. Jaja jangu wano abasamize bano bakola emikolo tebakumanyi. Ddamu obeeyanjulire. Bampita Bukutu MC mba mutimu Suna Bendi nembazira tone nkola ku Bukedde TV ne Bukedde Fama. Bukutu Baba Katumba webale kikuba. Mwebale nnyo tweyanza, mwebale kusitula nnono, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kanebaze ttiimu yonna ekoze ku Nagamanage, banaye mwebale. Kantuule nyumirwe ki? Nyumirwe so. Basebo kino timukiraba kuzina nnyo kimaze amateeka. Ono kanso waffe naye amazina aganyeenya n'akola ki? N'akamala. Katonda w'abajjajja abawe omukisa. Akalulu kaliwa! Mwebale nnyo mwebale ddala kyoza nnyo tweyanzeke.